Colina. Kunga bigi ai kunga. Kunga bigi ai kunga. Yes, please. This has to be the top of this is exactly okay. Yeah. Then I photocopy. Yeah. Then I attach the document certified ID card. Thank you so much. Should I first put the name here? Because I want to confirm that it is mine. Yeah, if I put mine, it means it's not mine. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Kunga nasa na kunga. Kunga. Kunga nasa na municipality kunga. Kunga. Kunga timu Bigai kunga. Kunga. Kunga timu nasa na kunga. Kunga. Oyo oyo. Nasa na tuja. Nasa na udede. Bigai, gira kenu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osibyota munange. Ndi bulungi munange osibyota. Ala wa buyinza onako lwaleero tubadde ku ki abantu tubagwaniriza mu ssanyu tetutegeddoze kukola ki wano lwaleero. Olunaku olwaleero nzize okunona oba kyetuyita empapula oba forms kyetuyita forms eza expression of interest okwongera okukakasa okwegwanyiza kwange okwekifo ky'Nansana municipality ekibwa member ba parliament. So lwe lunaku olwaleero luno ngenda kuza omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 2025. So leero lwe lunaku olulagira ddala nti waliko wali tosaaga kuba abamu bagamba abayimbi abamu baba batusulamu busuuzi layini nga balimba. Luno lwe lunaku olukonfaminga ddala olwongera okukakasa nti ndi serious si byakusaaga empapula nzinonye era ngenda kuzizza n'ebyo byonna ebyetaagisa nga mbitaddeko. Ebyetaagisa babikubulidde bulungi ng'obirina tetwagala tutuuke ku lunaku olwo ogamba ate kino tebakiŋŋamba oba kino kibuze. Requirements si zonna baziŋŋambye era nzirina sisobola kunona nga sizirina nzikola ki nzirina era olunaku lwengenda okukomawo era nnyongera okubayita okomyawo empapula ezo mbasaba era mubeerewo bannamawulire mwenna otegedde kuba
lwe ŋŋenda okuba nti nkakasiddwa mu butongole nti ŋŋenze mu lwokaano mu butongole okuba nti nvuganya ku kyoba memba bwa paliamenti oba Nansana municipality. Abayimbi abasinga munnange babazaala wamu ebitabo empapula teziriiyo oba empapula ziri eri sayidi eri amasa. Kituufu, yes, kituufu bazaalawe naye ekikakasa okuba nti weebiri. Ntunuulira nnyo okuba nti weebiri okusinga abo abagamba nti tebikola ki nti tebiriiwo. Bannange ebitabo weebiri. Oba ggwe ayiramu wakana mbu tebiriiwo olunaku lwe ŋŋenda okuzza empapula era nja kubategeeza nga ye mbategeezezza olwaleero. Bigayi omuntu ayinza otuuliddeko abakibuuza fenwa tutubuuza nti wabeerawo omuliro mungi onazo olyase ne wabeerawo n'okugamba nti Bigaya tukuwandudde tetukuwadde kaadi ya NUP. Era kati okujja mu lukano luno mba nsuubira ebintu bibiri. Weewaawo nti nze ngwanidde okugifuna naye bwe mba sigifunye era nakyo nzija nkikola ki era nzija nga nina speech maker mba nina speech ey'okugifuna eyongeri ku 90%. Oba obutagifuna eri ku 10%. Kuba bw'otunula bw'oti n'otambuza amaaso mazima olaba nga Big Eye nze ngwanidde okulembera abantu b'e Nansana mu lukiiko lw'eggwanga. Ojidde muzira abantu babadde bangi bakwerekeddeko. Kibadde kikyaludde obbaabo. Kyekyo kyongera okulaga amaanyi ga Big Eye ng'omuntu. Kyongera okulaga nti Big Eye bw'anaaba ayogedde eddoboozi ly'abantu lijja kukola ki? Lijja kuwulirwa. Abayimbi tebalina bwerekera ku bayimbi bannaabwe nga bakima force. Tukyalinayo enteekateeka nnyingi no si esembyeyo. Eno kitwale nti paati wano kino kiggula luki? Kino kiggula luggi. Nga tugenda mu maaso wali tulinawo wali nga abanominate nga bakakasizza wano ku kitebe ate tulinawo na wali nga Electoral Commission nayo ekoze eki enkakasizza. So emikolo gikyali mingi. Abantu b'e Nansana bagamba ki? Abantu b'e Nansana mbagamba nti bannaaye omubaka wammwe Big Eye Mayanja Ibrahim empapula azijjeeyo era agenda kuzizza ku kitebe era buli omu abeere munywevu akakase nti omubaka naye munywevu. Tegeka akaluluku ng'ogenda kawa His Excellency Robert Kyagulanyi ne Big Eye Mayanja. Big Eye nga tumaliza akaterekeka music career yo girabawa after this? Music career yange definitely atewa already mweri yo tevaawo kuba music gwe mulimu buno buweereza okitegedde buno buweereza yo esigala weeri ng'omulimu gwentambulizaako obulamu bwange naye buno buweereza. Abayimbi banno abali sayidi eri oba abali mu pati eri endala abandyagadde okuba nga bakubirako campaign bali welcomed oba tebakkirizibwa? Abaliwa abandyagadde okuba nga bakubirako campaign sijja kubalimba. Omuntu bw'ojja eno jangu ng'ozze kubeera weeno. Webaawo tubakola babeere abeeno. Otegedde? Naye tosobola kuba ojja tusiga obuko buli woga nti ate oveeri n'ojja eno n'oddayo nedda. Bajja bakankanya. Era abamu ndi mu kuboogereza abali eri kuba nze nkimanyi baababula bubuzi. Ate nze ndi kyakulabirako ku abo abaali bakola ki? Abaali baabula. So nange era ndi mu kubagamba nti bannange muzibuka amaaso era mugenda kulaba ku bannange banja bagenda okutwegattako mu mbeera etya mu mbeera eyo. Akasemba okuva gyendi ku nsonga eyo King Michael yagamba nti wamubula kate mwali close bwe muti nsonga ki yabaawula? Ekyamazima ndi bize nnyo ku nsonga z'abantu. Omuntu bw'oba tondaba ekitegeeza nti nkukyaye naye ekyamazima essaawa eno eggwanga lyetaaga obuweereza bwaffe. Otegeere lyetaaga obuweereza bwaffe. Kati mba ku ground ndi mu kustadinga bantu making sure nti ntuukiriza ddala eyo kye bakola ki kye baagala ekyo ekibanyigira ddala. Okitegeera n'okubazaamu amaanyi kuba bannayuganda baggwamu essuubi bannange. Ogwo nagwo mulimu guli awo. Ffe tulina okubazaamu ki essuubi buli banda banga nyimiridde bwe nti Big Eye bamanya nti ekyamazima enkyukakyuka ekola ki ejja. Wetegese otya kubanga
eno protest vote. Yeah. Kula omusajja wa ddembe. Weetegese utya bino mundi. Ani agambye nti ow'eddembe aba tategeera. Ozo ow'eddembe aba tategeera. Ate bagamba obugonvu bw'olujegere gemaki gemaanyi gaalwo. Ate bagamba togayanga kyekoze ki kyezinze. Engero ezo abazigera bali bategeera buki bulungi era bamanyi kyekitegeeza. Abantu b'ennansana kiki obasuubiza guno omulundi kubanga babakabiza ekimala. Kyenyinza okubagamba nga simenye kino mbasuubiza obutejjusa nga bampadde akalulu kaabwe 226. Kasita bakampa ne bakawa ne His Excellency Robert Kyagulanyi buli kimu kiba bulungi nnyo. Kuba lwe lunaku lw'enkimye empapula za expression of interest olw'ekifo kyenegwanyiza ekya Nansana municipality. Olunaku lwaleero nkimye foomu gye nnina okuteekamu okujjuza era nkomyewo ebyo ebyetaagisa. Kitegeeza nti eno y'entandikwa y'olugendo mu butongole olw'okuba nti ntwala ekyobubaka bwa Nansana municipality nti nkulembera abantu b'e Nansana mu lukiiko lw'eggwanga. Kye kyakuleeta mu byobufuzi nga toli artist? Ekyandeeta mu byobufuzi kuweereza, kugatta toffaali ku ggwanga lyange, kulwanirira ggwanga lyange, era nga mudaba nti ndi wa kibiina kya National Unity Platform. Kitegeeza nti ekibiina kya National nti kyekibiina ekyajja okuba nti kikyusa eggwanga Uganda, nti kikyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda obutufugidde emyaka 4. Obubonero bonna bulaga bwetoola eggwanga lyonna n'okulifuluma abantu bakooye kuba Bannayuganda bali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Abannayuganda bakooye enfuga embi na buli kimu kuba bo baagala obuyinza bukyuke beteereza eggwanga lyabwe kuba essaawa eno Uganda state gyerimu eggwanga lyafa. Kyankizo ki ky'olina akaseera kano okwawukana ne banno okulaba nti Big Eye gosaanidde? Ebyenkizo bingi ebiri ku Big Eye. Ekisookera ddala kyemmanyi n'abantu bakimanyi obwesimbu bwange okukola n'omutima ogumu omwoyo gw'eggwanga ogwo Big Eye gwalina. So kyekyo ekyenkizo. Singa onooba tofunye kaadi osuubidde kukola ki kaseera kano okusinziira ku mateeka g'ekibiina kye gagamba? Foomu eno bw'ogiraba eriko akagambo wano National Unity Platform. Kitegeeza nti nze okujja wano okukima foomu eno nzikiririza ne mu ebyo byonna National Unity Platform byebeera esazeewo. Kunga Big Eye kunga. Kunga Big Eye kunga. Alo. Big Eye digite. Anti ebadde yakola mainstream.